Alright, nateera nga bulijjo weekumira ku Projan Media TV kugamba nti ekikola ky'amaanyi. Nateera bengeno osooka okutumira be Jordan nzizeko abekata nga bulijjo Dubai, Durban, abe Rwanda nammwe mwa complaining nze mbu sibatumira mbatumiddeko Kigali Rwanda mbagala nnyo nammwe Kampala waneeno. Saudi Arabia mukola omulimu gw'amaanyi nnyo nga mukiwulira. Kakati essaawa zino eno tukimanyi bulungi nnyo nti nno mwana mulenzi ayitibwa omugenzi radio yafa nenge ebbala lyafuna bali bagita dibba. Kati nno omusango gwe guguno ate nze mbadde ngukuleetedde bulungi nnyo obeere nga oguwulira bulungi nnyo. Omwana ono ayitibwa Troy tumumanyi bulungi nnyo kandi nze kandikuwe bulungi nnyo lwa nsonga Troy ono mwana ye yali yenyigira mu kufa kwa radio Moze nga bagamba nti nno ye yali yamutta. Ne Troy alina ebigambo byayogedde ebiyunguza abantu bonna ababadde mu kooti ab'oludda oluwaabi n'oluwaabibwa nga amaziga gabayise mu kooti amazima omwana ono gayogedde. Nze kandukuvire ku ntono. Kyaddaaki Godfrey Troy Wamala eyakwatibwa ku by'okutta omuyimbi Moses Ssekibogo amanyikiddwa nga radio awadde obujulizi ng'eri awadde obujulizi obukambwe ennyo nga bw'okiwulira n'omulamuzi yennyini n'awulira nga kimukutteko nnyo nga bw'okiwulira. Troy yabadde mu kooti enkulu entebe wansi w'omulamuzi Jane Francis Abodo olunaku olw'eggulo ku lw'omukaaga era yawadde obujulizi obwaleese ababadde mu kooti nga banyeenya mitwe nga abagenda okulamaga obulamazi. Mu kooti Troy yagambye nti nga 22 January 2018 radio yatuuka mu bbaala eyitibwa Dibba wakati w'essaawa 10 n'essaawa 11 bwe yayingira yatandikirawo okunyumya ne maneja w'ebbaala ayitibwa George Egesa. Oluvannyuma mukwano gwa radio ayitibwa Pamela Musemire yamuyita n'amugamba Troy tozze kutwegattako. Koje Troy n'agamba nkyali busy madamu musooke mugira mulya nange nja kubeegattako lwa nsonga nali couple table. Ebigambo ebyo byayogeddwa omwana amanyiddwa nga Troy ono avunaanibwa ku by'okutta radio. Wakati mu kunyumya radio yali atamidde nnyo kwe kutandika okusaba Egesa ekyokunywa. Egesa yayita waiter. Egesa ono gwe bagamba ye nannyini bbaala eriyitibwa Dibba erisangibwa ku Ntebe Road. Egesa yayita waitress n'amugamba leeta ecupa ya whisky. Omwana we yaleta ecupa ya whisky, ecupa yali ya kitundu amangu ddala. Radio yakwata omwenge ogwo ogwali ogw'ekitundu kwe kutandika oguyira bonna abaali awo. Troy era agamba nti olw'okulwana okungi nnyo wakati wa radio ne Egesa kwatandikirawo olwo radio kwe kumuyira omwenge ng'ayira Troy ne Egesa nannyini bbaala. Abantu batandika okuŋŋaana era Egesa yayita baawunsa okufulumya radio mu bbaala. Radio yafulumizibwa mu kulwana okungi ennyo n'ateekebwa ebweru nga bouncer babiri bamufulumizza. Troy ng'ali mu kooti ebintu ebyo yabyogera. Troy agamba nti teyategeera abantu abaali bakuŋŋaanye ne radio kuba yali alina okusisinkana akulira poliisi y'e Katabi. Mu kooti oludda oluwaabi lwaleeta abajulizi 10 nga bonna balumiriza Troy okutta radio. Omusango ogwo guddamu okuwulirwa nga 23 Okutoba 2019. Maama wa Moze ayitibwa Jane Kasubo abafamile n'emikwano gy'omugenzi okwabadde omuyimbi ayitibwa Chaga beetabye mu lutuula lwa kooti luno olujumbiddwa ennyo nga kooti enkulu yabadde erina beyagala okwogera. Oludda oluwaabi nga lukulembeddwamu Joan Keko lugamba nti nga 22 January 2018 ku bbaala eriyitibwa Dibba Entebbe Road Troy yakozesa bubi obuyinza bwe n'atuusa obuvune ku mwana mulenzi ayitibwa radio Moze. Baneeno beba oludda oluwaaba Troy. Okufa kwa Moze kwaliwo nga 1 February 2018 ku Case Hospital. Webale kubanga oliza Projan Media TV, likinga, commentinga, ate obeere nga abadde tannaba kusubscribinga osubscribinge. Bampita Andelanda MC.